nzze okwekubira omulanga ng'ekindeese wano eno okuwawaabira ensonga zange. Tata abaana bange bamuyita Murana Patrick aka Alien Skin, abangi gwe mumanyi omuyimbi w'eggwanga. Nga nze kuwawaabira nsonga, nina obuzibu nze nga nze. Ndi mukyala muzadde naye empisibwamu si ya mulembe. Nkubibwa, nkyunyizibwa mu maka agange nze omukazi ow'abaana abasatu. Yakeera enkya ne nzaala abaana basatu balamba. Mmaze naye emyaka 9. Firstborn wange ali myaka 7, addirira ali mu myaka 5, omulala ali mu myaka 2 n'ekitundu. Ng'era ekindeese wano eno kwekubira mulanga, nsusse okujoogebwa okumanyiiribwa nga bali ne mukyala we Namutebijjowe. Ekimala kimala, ekindeese saalivuddeyo naye ekindeese okuvaayo. Nkubibwa, mbonyaabonyezebwa mu maka wali eri, siweebwa kitiibwa. Abaana bange bakyali bato nnyo okubalekawo basuulawo. Abaana tewali mwana yatuuse kuva ku nnyina we. Naye ku budde buno eno baabandesezaawo abaana bange, omusajja n'ankubaakuba bubi nnyo n'okungoba n'angoba ssaawa 6 gwa kiro. Mbakugwa ku bantu ne bantemuloba ne bantematema, kiki yaligambye bakadde bange. Maze ebbanga mbonaabona lwakuba mbaddeyo eyo nga nsiriikiridde nga sirina kyakukola. Mujja wange n'amanyiira baatuteeka mu nnyumba emu, nkyunyizibwa, mbonaabona. Omusajja tafaayo, yeekubira ludda lumu, alaga nti oli owookubiri ye buli. Mawulire si malungi wadde n'akatono agava ku Fanguni Forest oluvannyuma lwa mukyala wa Alien Skin ogamba nti ekimala kimala, bw'atyo n'amutwala ku poliisi era n'amuggulako emisango omuli egy'okumutulugunya n'okumukubanga n'obutamuwa buyambi. Mukyala wa Alien Skin ono amulinamu abaana 3 beddu, neera nga buli omu amanyikiddwa nti naye oyo mukyala wa Alien Skin. Agattako ensonga endala besides ezo ze yamuloopye ku poliisi nti amutulugunya n'okumukuba amukuba. Naawe we yakoledde interview eyo face yabadde yakamala okutoolokoka, wabula yabadde yamaze dda okubeera ng'amukuba. Agattako nti yamufunidde mujjawe, on top of that mujjawe n'amuleeta mu nju y'emu n'ono omukyala, ekyasinze okubeera nga kimunyiiza, era bw'atyo n'adduka yeekubire omulanga ku poliisi y'e Katwe. Neera nga poliisi y'e Katwe yakwate dda eddimu ery'okubeera nga banoonya Alien Skin asobole okubeera ng'abuuzibwa 4 n'aka5 ku misango egyamuguddwako maama w'abaana be. Eyo nno keesi ebeera nzibu, maama wa mwana wo, actually sina mwana, wabula maama w'abaana bo. On top of that ekisigalawo mu record nti Alien Skin ye taata w'abaana abo naye yalina obbawo obuyambi, besides okubeera nti maama w'abaana yamuyisizaamu eggaali era bw'atyo n'emukubaakuba. Mukyala wattu n'awulira nga byonna ebintu bimutamye. Kankuteereko emboozi ya mukyala wa Alien Skin na butya awo byonna bwe byatandise na misango ki gy'asazeewo okubeera nga aggula ku Alien Skin. Naye nga sinabeera nga mbikuteerako, kankusaba subscribing nga nokozesa MX Media, tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino.